sijja kusalira Shamim musango wadde omwami we naye ku challenges ze tulina nti abantu bangi marriage bagiyingiramu for totally different reasons. Katugamba ayagala bwe mupi kafumbirwe abeereko n'omwami okulaga obuvunaanyizibwa bwali bagize then ayagala mulimu kanfumbirwe oba kampase nti eriyo emirimu egimu nga ba prioritizinga nnyo abafumbo ono alina ssente kamuwase ng'anoonya byanfuna alabika alina opportunity gwe mulaba alabika ajja kusobola okuntuusa bwenjagala. People schemers eri abaana bali strategic bwe batyo schemers tine marriage baskimingiramu. Okimanyi nti tulina abakyala abafumbirwa naye nga tazze kufumbirwa azze kukola bizinesi mu bufumbo bayitirivu nga ne bwe butuuka ku parliament okutuula asabirako ssente ng'alinga malaaya. Era okimanyi nti abasajja bangi nnyo aba payinga for sex in marriage. Era kyovulaba nti abamu amalira ddala naga kangende nfune prostitute nfune ku variety abalala nafuna omukyala omulala nakati we sijja kukola kisijja kubisobola. So marriage is very very delicate. Wadde eri delicate ekyandibadde ekyamagezi mbafumbo bwe muddira linen ne mumuteeka mu public tewali maka gateredde. Let me tell you that frankly ndowooza obufumbo obusinga essanyu libeerawo wano mu courtship mu ntandikwawo ng'ekintu kyakatandika wakamulaba kubanga n'ebibala by'ekisenge ebibeera mu courtship biba byanjawulo. Nasoma economics tulina kye tuyita law of diminishing marginal utility. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali ku Uganda ey'enkya mwe bali kubeera nga mutugoberera nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndine mukadde wange Musumba Moses Solomon Male. Tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu ggwanga. Enamba gy'olaba ku screen eyo tugiteekako lwa nsonga gwayagala enkoko. By the way, Musumba bangi abankubira era nembaleeta nembawa ennamba yagala okwenyigira mu kulunda enkoko okwaluza saako n'emmere y'enkoko. Musumba Moses Solomon Male byali mulimi era mulunzi wano wetuli e Kawempe. Oyambukira ku poliisi y'e Kawempe ne bw'obuuliza ku poliisi basobola n'okuteeka ku patro ne bakuleeta oba ne bakulagirira kale boda weziri awo ku poliisi kwennyini gwe yeetaaga okwaluza amagi ag'enkoko aga sekoko embaata okuleka embaata kabuzi naye ebinyonyi byonna osobola okubeera nga ogamuleetera era hakyali wano ewaka naawe oyagala emmere y'enkoko ey'omutindo etaliimu bintu bijingire bigattegatte ojja kubeera nga nayo ogifuna. Buli kimu kyeweetaaga in regards to poultry farming abirina era yennamba ey'essimu nawe oyagala okwogerezeganyaamuuko naye ku nsonga ezitali zimu marriage counselor ate era counselor wa nsonga zonna abavubuka abayizi ate era yakyakulembedde olutalo lw'okulwanyisa omuze ogw'okusulika ennenge oba ebisiyaga era ataddewo ne literature ekitabo weekiri. So ennamba eyo tusobola okugikozesa okusinziira ku program bw'oba owulidde kyoba weetaaga osobola okwogerezeganyako naye ate era
ne ku WhatsApp, but njagala nnyo tumuwe business. Let's support our local investors. Kikulu nnyo okwongera okulaga amaanyi eri bannayuganda n'okubawagira. So kusinga ate ogenda owulidde nti ate omuyindi alina enkoko ng'ate waliwo munnayuganda. No. So ze nnamba ezo. Kale tubaaniriza nnyo. Tugenda kwogera ku nsonga esooka ddala Shamim Malende mubaka wa Kampala, omubaka omukyalo wa district y'e Kampala gakaaba gakomba yadde nga bwina atandise okuvaayo ayinza okuba omukyala yabadde anoonya sympathy. Omwami yavuddeyo n'ayogera naga nti byonna byanjogerako, embeera twali bwe tuti, twali baavu n'enteekamu n'enjiwawo omubiri ng'omwami bwe yandibadde, naye ate yayogedde nti ebintu nze nabiwambye n'empamba mamotoka gaago weegali ebintu yabifulumizza mbu ssaawa 9 gwa kiro. Omwami n'agamba nti wakuba saagala mwonoonera kalulu naye bwantambaala ennyo ate nja kwogera ebisukka nawo. Sente ze tubadde tusolooza mu bantu ba diaspora nga waliwo ebizibu naki neza campaign gye zaava, kagamba omwami ng'akulaga alina ebintu by'atayagala kwogera, naye ate nga Honorable Shamim Malende yandibanga byayogedde, yandibanga yabadde abuzaabuza abantu n'okunoonya sympathy y'akalulu sinakindi n'ebigendererwa ebirala. Naye genfuna galaga nti baali bano baayawukana dda nga bakuuma bukumi kifaananyi nabo ebifaananyi byamawulire kubeerawo nti bali bonna. Era omwami agamba ensonga eyabaawula ajja kubeera nga agyogera omukyala bw'anaaba tasirise, aleme kubeera nga ye nga talina ddoboozi oli ayogere abaami nti olw'okuba olumu tulemererwa abantu otukkiririzaamu abakyala bawulirwa nnyo. Mwami yage nti bw'aba ayagala tugende ne muzikiti tukole buli kimu kuba ndi ku mazima n'obwerufu. Ensonga zino zigenda maaso okwoleka institution y'obufumbo egenze emenyekamenyeka emyaka gino, era Musumba azze kola show naye empitirivu abantu babeerera mu cohabiting and what everything seems to be okay actually. Empeta webijjira weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde ekukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Ensonga ya Honorable Shamim Malende n'omwami w'amaka gaasasisa mu obufumbo bwagenze. Bano bandi mu limelight, Malende mukulembeze munnamateeka. I think same scenario nga gye twalaba ku Nabira Naggayi Sempala n'abalala bannabyabufuzi nabo bangi ebintu tebiteredde. Marriage institution eterina gwetaliza breakdowns oba breakups tezina gwe zitaliza basumba, bannabyabufuzi, bannamagye, bantu ba bulijjo. What is happening? Ki ekigenda maaso mu ggwanga Musumba? Case study esembyeyo kati gye tulina ya Honorable Shamim Malende. Marriage is a very delicate institution. Nnyo. 2, yeetaaga a lot of care. 3, yeetaaga a lot of patience. Ate yeetaaga perseverance. Ngenda ne ngamba abantu ti omukazi gw'ofuna oba omwami gw'ofuna ayinza okuba nga yentandikwa y'essanyu lyo oba nga yenkomerero y'essanyu lyo. Nti kokkiriza okubeera naye either obulamu butandika okukugondera oba si kyo okukalubira, and time down the road you regret why
sijja kusalira Shamimu musango wadde omwami we naye emu ku challenges ze tulina nti abantu bangi marriage bagiyingiramu for totally different reasons. Katugamba ayagala bwe mupi kafumbirwe abeereko n'omwami okulaga obuvunaanyizibwa bwali bagize then ayagala mulimu kanfumbirwe oba kampase nti eriyo emirimu egimu nga ba prioritizinga nnyo abafumbo ono alina ssente kamuwase ng'anoonya byanfuna alabika alina opportunity bwe mulaba alabika ajja kusobola okuntuusa bwenjagala people schemers eri abaana bali strategic bwe batyo schemers tine marriage baskimingiramu okimanyi nti tulina abakyala abafumbirwa naye nga tazze kufumbirwa azze kukola bizinesi mu bufumbo bayitirivu nga ne bwe butuuka ku paliamenti okutuula asabirako ssente ng'alinga malaaya era okimanyi nti abasajja bangi nnyo abapayinga for sex in marriage era kyovulaba nti abamu amalira ddala naga wai kangende nfune prostitute nfune ku variety abalala nafuna omukyala omulala naga ti we sijja kukola kisijja kubisobola. So marriage is very very delicate. Wadde eri delicate ekyandibadde ekyamagezi mbafumbo bwe muddira linen ne mumuteeka mu public tewali maka gateredde. Let me tell you frankly, ndowooza obufumbo obusinga essanyu libeerawo wano mu courtship mu ntandikwawo ng'ekintu kyakatandika wakamulaba kubanga n'ebibala by'ekisenge ebibeera mu courtship biba byanjawulo. Nasoma economics tulina kye tuyita law of diminishing marginal utility. Ogimanyi bulungi nnyo. Nasoma macroeconomics. Good. Dr. Sekajugo yansomesa KIU. Nze Professor Dumba Center. Oli walala nnyo. Kakati bwe kiba nti enkalamata ekuluma ate ani yasomesa Sekajugo era Dumba. Sajja w'embogo. Kakati bw'obanga enkalamata ekuluma amazzi g'osooka okunywa oba egiraasi gy'osooka okunywa oba the first 100 meals oba the first 10 meals ziba so crucial. Era bw'oziyiwayo satisfaction gye zikuwa ebeera far greater than ey'ekikumi. Bw'ogamba nti kanneeyongere otuuke meals 5 akati kitegeeza nti onootera okutuuka ku point ekoowa. Singa otuuka ku 100 tukwongera amazzi oyinza nokola ate singa weewaliriza gayinza n'okudda notandika okugasesema. So n'obufumbo bwe butyo bwe bufaanana. Satisfaction gye tufuna mu bufumbo ebeerawo mu the first few days and months. Bwe tugenda ne tuyingira myaka 2 challenges cropping up. Mulina abaana, omwana yalwadde, mupangisa rent bagirinyisiza wabagoba mu nnyumba, omulimu guweddewo, business egudde, then omukyala alwadde oba omwami alwadde, reality kicks in. Kakati awo emirundi egisinga n'ekirala oluusi omuntu akyusiza waakolera alina kuteeka mu lugendo takyasobola kudda waka alina kusulayo. Kati ebyo byonna wesanga nti there are so many stressful situations ezijja mu bufumbo. Ng'ekyamazima kiri nti bw'oba wagendamu for money toyinza busigalamu. Bw'oba wagendamu olaga abantu ekifaananyi nti oli mufumbo toyinza busigalamu. Bw'oba wagendamu ng'olina kyogoba akambweyambule, especially bwe kiba kyagaana oba si kyo nga wakifuna. Okitegedde? So obufumbo butuuse ku point people use it for their own selfish goals. Kati era kyova olaba nti busasika nnyo. Tulina abawala ennaku zino oba bakyalaga nti
ngenda mufumbo naye wekitabukira wenkiviiramu naye njagala kgenda basobole okunnonda njagala kgenda sobole okufuna kino n'abasajja n'atagitega nti ekikazi kijja kunfa ssente ekyo yes eri abaana abavubuka abambala obulungi mu kibuga omwo naye nga bafacilitatingibwa bakyala kubanga yeepimamu n'aganze obuyivu bwenina obuyivu bw'alina si bulina emikisa gy'alina si girina obuganzi bw'alina si bulina bavubuka bangi nabo ennaku zino beetega abasajja ayino sakati wesanga nti nkakasa nti ebyo byebimu ku bireese obufumbo okusasika naye abaana nga bano tubasaasira nawulidde nti tebabadde na mwana ate obufumbo nga temuli mwana buba buzibu nnyo to sustain ate oli bwatuuka kubanga waliwo temwina kyemufiirwa waliwo bulemu ge muwejjira nti olabika gwe tozaala okiraba gwe tokola ki gwe tozaala kati omulenzi n'abeera n'omuwala kati nga bwolaba Shamim Malende myaka 4 plus tebalina mwana ate kati alwadde musumba ku byewalabye bonna were they using each other kuba oli yali agenda mu kalulu ono naye adde naye bwe yayogedde omuvubuka naye adde alina ebibalo bye ebyakalulu nabyo ndoza yamulengera mu maaso nga Malende ono maaso gy'alaga ajja kufuuka ow'ensonga bonna interviews were they using each other ekyo siyinza kirulinga out that's a very great possibility okiraba kati ate bwe kiba nti oli kyabadde asuubira takifunye kati sustainability y'obufumbo obwo eba nzibu nnyo let me tell you a true story waliwo omuvubuka wano ku kyalo yawasa omukyala ng'omukyala kansala ku Mpigi naye ng'omukyala mukulu alina n'abaana bakulu ate ng'omukyala mulema embaga batuyita twagiriko babawoweera Kibuli bwe Kibuli ne tugenda ku reception yali Kitande primary school myaka egyo ndoza tulinga mu 9 mu something 12 oba zaali zitandise sijjukira bulungi kati bwe tugenda ku reception ne tukomawo following day omuwala omulenzi yawasizza ggulu omulenzi nno yali muvubuka era nga kuno tumukozese nnyo akima amazzi mwagala toilet agikima mulina kimwagala okukola akikola naye omukazi gwe yawasa naliyo ku mbaga waliwo oluyimba lwe bayimba oba bafurigo bwe baluyimba uyo tumulese mugole tumulese olujjukira lwe lwakuba ku mbaga ye actually mu mutima gwange nenfuna okusaasira nenga nti mutabani waffe ono ng'awasiza omukyala mukulu kikyanoonyeza katubasabire naye nga gwe intuition yakulaga nga enkeera nga bwana akomyewo ku kyalo ne mubuuzayo ekiki nti aje ndi nzirayo naddayo enkeera yakeeranga kuno wagenda okuyita wiikisi ezibbiri ne mugamba bwana kuba namunikineminga bwana ne mugamba bwana kiki omugole ali atako ya tata Anna nti navuddeyo ne mbuuza wavuddeyo kiki nangamba nti yanimba konzi yakulimba ki nali manyi nti bwe naamuwasa ajja kunkolera ku permit ne mubuuza permit eyaki nti driving permit mu kiseera ekyo baali bamusabye emitwalo 15 bamukolere ku driving permit naye ne mugamba nti bwana permit yekuwaliriza okuyingira obufumbo mukole embaga mutuyite ku mbaga nanyenya omutwe so siyinza n'akatono ku ruling out fact nti buli omu yalina kyagoba probably kwaliko eyali asinga okuba desperate omanyi omukyala bw'aba alina kyagoba naye nga onoomuyisaawo ne bw'oba ofaanana otyakkiriza ne mutambula mwenna n'omukyala bw'aba nga anaakuyisaawo gw'omulenzi oba omusajja okkiriza ne mutambula naye ne bw'aba nga afaanana atya kuba nzijukira nti omuvubuka oli oba omwami oli kati musajja mukulu kuba alina n'abazzukulu naye namulaba nga omukyala mulema
naye amusitulako amutambuze kuba yali tasobola kutambula yekka ayimirire. Era mbuza what led you to that? Bw'ataafuna kye yali ayagala he pulled out, he marched out. So kati ne kino kyennyini 4 years down the road baddamu kalulu, 5 years down the road baddamu kalulu. Okiraba? Eyali amanyi omwami wa Shami mpozi family ne kati afunye ono atambula naye mwami wange yanyaze. Omwami agamba tannanyaga mukyala yakoze eki yatutte buli kimu bintu yabifulumya mbu sawa 9 gwa kiro ne byataagula. So kitegeeza nti abantu abo beetaaga kuyamba. Naye ate oyinza obbanenya naye ate bw'ogenda okutunulira ne bannaddiini Kateregga akaabira yiri eri Masaka yadduka mu maka ge ne yeewogoma mu ssomero asula wansi ku kafaliso ak'essomero mu ntebe namulaba musajja watu ng'alaajana bannange abasajja muveeyo nze nvuddeyo naye tufa Kizito ali kugondera Bishop Bishop yes. Alaajana Professor Kateregga omulabi byabadde ayitamu yes Badiru nsenga omujjukira simugenzi ate kasiwuukira ate nabbira ne bbaawe ate bw'ogenda ku Judith babiri tulaba ebyakatanga kati Mole Katanga kati ate tugende ku mukwano gwaffe Ntagali. So all is not well. Era kyovola banze nakola recommendation ne mu kakiiko aka parliament ku mateeka ku mateeka g'obufumbo the new marriage bill kati ate kisinga okubeera very unfortunate abasajja babadde baagala to march out waliwo abaawo abanga baagala marriage ebeere easier to get out. Kaakati kooti yakirangiridde nti yanywezezza naye nti gwe bw'oba owulira nti oyagala okooye noba naye omanya ekyo kitegeeza wamala emirambo gijja ggwa kubanga oli anoonya bwe yedisentangolinga anoonya bwe yejja ku muntu amufuukidde olukokobe nga tagiraba lwaki takozesa lethal means. Twali tulaba edda films eza Inspector Derek Casper, Inspector Casper zijjukira ezo zonna naye nga ogenda okulaba nti abafumbo battiŋŋananga ate bw'ogenda South Africa you know what is happening nti yo insurance ya buwaze olina ogigula mandatory kaakati abasajja abakazi aba South Africa bagenda ne bafumbirwa abasajja beeno bwe baba bafumbirwa ye abalabo bazi nti insurance policy emachuwarinze n'apanga ne bakujjawo bwe bakujjawo insurance nemusasula. That is happening. Ne Bulaya kya happeninganga okususa lwe baga nedda abantu bano ndozi kisingako let getting out of marriage become ebereme kube kuwanvuyizibwa omuntu ayinza okwekyawa n'asala wajjewo munene nakunyumiza MP simanyi oba anaakomawo yatta mukazi we yamwokya muliro yapanga ne bamwokya Kayiwura ne munnyonnyola ne mugamba omukyalo oyo namusitula ne mutwala ewa Afande Kasinje ne boogeraganya ne Kayiwura naye ng'omusajja ali so close yasinga okuwagira Museveni yasinga omwogerera yasinga okukola ki nga tewali poliisi eyinza mukwata kumuyita musamoninga guyite nfafe wa Museveni otandika omukwizinga nti omukazi wo tewali era ne Kasinje naye byamuyitirirako kwe kusalawo okurefaringa ewa mukama we ng'ate ayagala Kayiwura at least ayogere ne pulezidenti kyataakola okukakkana ng'omukyala ajiridde mu nnyumba yafiira mulago Ason abantu ne bagirabanga Ason ninzi nagirabanga madda ne twogera ne Kayiwura ne mugamba nanga ndi wano mulago nzize kulaba kati nali sobola kupushinga nange kintu nengamba wange kankole ki kankireke but that was the murder Musumba. So kakati bano baba basazeewo okikola batyo wawulidde omusajja bwagamba ntugende ekibuli twekolimira emirundi 4 ku gwokutaano tugambe Katonda naye atukole ki atukolimire
both may have pain. Era kivolaba nti marital institution tetulina ba arbitrators mu marriage, tetulina counselors for marriage. Prayer ewoza prayer terina kyesotinga marriage. Musabe bantu bagala practical solutions. Yingira amakanisa olabe abakyala abali eyo abalemerera obufumbo bayitirivu kati ate banoonya basajja mukama tebava mu overnight, tebazivaamu. Ne bwoba ogenze mu mizigiti kati abakyala bangi nnyo bambala sharia, not that eddiini ebajjudde naye batega at least bamanyi nti abasajja baagala nnyo abakazi abalina eddiini. Kati wamulaba ng'ayambadde sharia tubale ennaku zino mbagamba, but behind those sharias behind white gomesi yaba mothers union behind simanyi married fellowship eriyo hypocrisy y'ekika ekyawaggulu ng'era abasajja bangi basuula ku tebuuki. Kyovola bishop yagamba bannange munsaasire munyambe, naye olaba omusajja omukulu Bishop Katerega ng'alaajana. Kati walaajanira kati bano abaana tulina kusaasira basaasire. Impact ki kino gye kirina in case there is any impact ku Shamim in the political career? One, it's a bad image. Kubanga abantu bonna bwe baba balonda bandyagadde okulonda omuntu alina stability mu buli kimu. Financially ali stable, marriage wise ali stable, baba alina emirimu gyakola ali stable. Tebandyagadde kulonda muntu akuba biwoobe walala. Sirowooza nti ajja kuending up nga Judith babiri, but she might end up that way. Okujjako ng'afubye nnyo kubanga kikyali fresh. Jjukira nti omwami we ayogera, ate bw'ayogera eri abawuliriza sayidi ye ne baga nti omusajja ng'abadde ku tebuuke teyasazeewo kusirika. Sebunya yagambye nedda kubanga waliyo bye batannayogera, waliyo bye batannakola ki, bye batannayogera. Omusajja ge nti twali twayawukana dda n'ensonga ezatwawula nzirina ku ssimu naye okutebereza kwange ne soosi zange ngamba nti waliyo omusajja eyo ku paalamenti mubaka munne nga Judith nga Judith. Naye nina ekintu kyendaba nti omukyalo ono engeri omwami gye yavuddeyo n'ataganjula ebyensimbi babadde bapanga diiru. Babadde bapanga ki diiru. Nakatono bamugize tugende tumwoleze turaising esente naga kwono twakola enjawulo bweti, kwono twakola enjawulo era n'ebya diiru tebibulamu. So kakati bw'olaba ebintu bwe bityo kitegeeza nti chances z'okuddamu okufuna abantu abamuwa ssente ziyinza obutaba nnyingi. Akajja omusajja yakaggadde kubanga bw'agamba nti gundi bwe baamukwata netugenda mu kkooti nze nenkola live bawa miliyoni 4 ngenda okuba live nga tukoze twafisa miliyoni 4 oli netumuwaako 5 simanyi kiraba. Okay, babadde bakola babiri, ekitegeeza marriage yaabwe ebadde ya business, yo omusajja yagendamu for business ng'amaze kuba eriyo omuntu gw'otira noga ono nno ebirooto byalina nja mukolamu ssente. Poza ekyobusiru kye yakola kwe kuba nti buli kimu yakireka mu mannya ga Shamim. Ye talina kuba yagamba talina kye yeeteekamu. Naye ku magezi g'abadde alina nga sente zituukira ku ssimu ye, sente zituukira ku ssimu ye sikiwa. Nade nange nabayetabire ngamba tali so honest. Ono siteboni nedda. Tali so honest. Kubanga nze nsuubira ti ekyamutwalayo yabala. Bw'abanga yabala ti ono omukyala agenda kuba kumusangula maziga ga bwavu. Omanyi musoma tuba tusoma investigative journalism yo nga yiyo batusomesa ne body language
ne facial expression yani natende omuvuka nga mwana alimbe kya motoka wano olabona musumba bonachirabe nategedde nti nawo ojja chatenga kati the way he conducted himself body language embi yayogedde nga no this can't happen bawa kwato obukadde obunano butya motoka agiteke manyago omukyala zonna ate nga ne sente teyakyeganye nti abadde azirazinga n'amuwako z'amuwa nakola declaration. I think he was honest. Yanayogane sente gye bazijjanga awamu kwakiraga sente sources mpitirivu babadde bafuna sente mpitirivu bafuna sente kisoboka n'okuba nga sente ze zabatabula tineekunze kufunira sente ate laba byokola wanyise bwe tulina abakyala omukyala bw'ogamba nti onoofuna omulala ng'ate oli ku ssente ze kuye kwozimbidde kubanga n'ekirala tebafunye mwana sajja ayinza okuba nga yasalawo ayagala omukyala omulala azaale namugamba tujja kumufuna simanye baba badde na kizibu ki kati ekyo nakyo kisobola okuvaako obuzibu ekitegeeza tukola bukozi kubanga marriage efaanana bwetyo ng'abadde with every influence batuuka buli wamu okuba nti batuuka olaba ne speaker Anita Mongo dakiika 2 ng'olubuto lwameze eddanga Naalongo etegeeza omuvubuka teyali ku kyagundi baali bonna balina ebigendererwa yali mpisaawo wano nange nkuyisewo ono ngenda mukozesa mpitewo bwe ndituuka ndifuna kyenjagala kuba kati waliwo omukyala watuuka n'alaba ndi kati tokyali levo ye alina okudiskadinga abasajja bali eri ku parliament bavuga zi Land Cruiser bavuga zi Benz ate nga ojjukira MP yayogera kaati naga nti bannange nakola ensobi amaka gange gaafa nendikawo famire yange bw'otuuka eno abasajja bakuwuuba bano bogenda nabo bakulira ebitongole bagaye tugende ebweru tugenze ebweru musuze naye tojja kudda gamba balo nti twasuze naye all of that n'omutima gukyuka n'omuvuka yali yabiraba ebyo ng'abimanyi kuba muvuka ng'egye namusomye bwayogeramu his sharp waliwo ebintu abafumbo bye batayogera si munnakyalo kati naye nga ekyamazima kiri nti obufumbo bwonna bwe buyingiramu ebyobufuzi olaba obwo bannaddiini bwe busasika nga tebakyali waliyo nno abalala munnaddiini asigadde noono amulina naye ate baabalala banaabira ddala mu maaso okyanyi ntagali yalinga atali mu ggwanga over marriage wars from nowhere kaboom ensobi gye yakola kwe kwagala omukyala aliko omwami singa yali afunye omukyala nga taliiko musajja bayibuli terina mwemugaanira ekyo nkiddamu very very categorical kiri ekivve kye yakola ng'oli alina omwami we ate bampeta that was a wrong bujingo kye yakola kwe kugoba kwe kuta yandisigadde n'oli nono n'atambula naye kuba oli akaddiye ani agenda omuwa service ekyo bwe buzibu bwokka naye ng'ate bannaddiini bangi bakaaba amaka gaabwe abalala bangi bagezaako to live in pretense abaasalawo okuba ababbi ababiri balaga kuno ekifaananyi nti bali very happy naye nga munda batuuke mbali totally broken eri abakyala ajja mu kyaki oba n'agenda mu muzikiti ate mukwano gwaffe Sheikh Muzaata oh my god yes Nuhu Muzaata n'akaaba bane bamugamba n'ayimba akayimba aliwo oyo omwana eyagenda gwe nayagala naye yatuuka mu kaseera ako naye nga depression stress gy'alina it is depression that killed him not poison ekyo nja kiyimirirako banze ekyobutwa nange ninza obutakijjaawo musumba bw'oba tokijjaawo kireke kati kankubulire do you know what marriage is marriage yoka ekwettira sokoleke omusajja Muzaata at his age afunye omukyala amufunye wa secondary amuweredde amazeeko ayingidde university amunoonyereza ogw'amaanyi asoose akubye Jennifer amuvumya amugugumudde kale mukyala wange nomuwa omulimu kusonyiwe nkuveeko bakoze that cease fire
mukyala bamuwadde omulimu. Time teyise okiwulira. Kenzo atabuse ne yani Namakula ne Namakula Rehema gundi ajeyo omutwe Sheikh Muzata gwe ono sikirasi yo gende wanyoko yamugamba agende bwaba bukuba kwegatta agenda awase nyina. Omusajja omukulu noyogera ebigambo ebyo. Now it happens in his own marriage. Kenzo gwe yakudaalira agenda biwulira problem kubemu oluyimba. Sumbe kitegeza we olwaliro marriage is one of the causes of death. Yes. Muzata died of depression. Wegendo someku depression. Depression is a killer. Yeah, silent killer by the way. Yeah, true. It's a killer. Eri abasajja bannya abali ku mirimu nga bwe bakola bayimirizaawo amaka kati bamugamba batulabire omukyala is a bully at home kati adde awaka abeera awaka nga talina ssente baba badde azirina nga bamufuga kati tazirina agenda kukolaki they die. Gwe okimanyi n'omukyala okugamba obugambi nti abaana 10 bonna sibabo kikumala okugenda. Yesu Katonda. So marriage I think yeetaaga salvation, yeetaaga bulokozi. Ekyo kyenkugamba ekyamazima. Era bwe tunaaba nga tunaayamba abantu tuteeka okuteekawo institutions eziyamba marriage to stand. Ekirala kwe ku-implementinga proposals zange zonna, otherwise bamalaya tebandibadde na katale. Abasinga ogula bamalaya si bavubuka abatalina bakazi, abafumbo be basinga ogula bamalaya. Yes. Nga research wamukola dda nnyo oyo. Abafumbo be basinga ogula bamalaya. They are denied conjugal rights. Kyokka ddeeko omukyala asulawa abasajja bangi nnyo asula mu kisenge kye n'omukyala kikye. Yes. Abasajja bangi nnyo basula mu mabaala. Abalala dda awaka talya na mmere. Bw'abazza awaka ng'alina emmotoka asula mu garaji oba mu mmotoka. Agenda mu kisenge kunaaba aveeyo ayambale. Bangi balina semblance ey'okuba nti bafumbo bali bulungi. Naye bw'ogenda okudiginga deep inside their own lives bakaaba. So abasajja bangi nnyo bafudde because of marriage. N'abakyala. Abakyala ekibayamba, they are too talkative. By anything. Sympathetic card. Era kyova olaba Bujingo ye yabotola ekyokwawukana ne mukyala we. Eyo y'ensobi. Usually the wise men asirika omukyala bw'ali bayogedde yerwane ku bali batayogedde bagendera. And there are so many men agamba nti saagala kuswaza mukyala wange. Bakyala bogera. Okimanyi nti abasajja bangi nnyo tebagenda ku buko. Not because tebandigenzeeyo naye abakyala baboononayo dda. I agree. Kubanga asooka kumwonoona waabwe. Bamala okuboonoona omusajja oyo ali bw'ati nammwe tabawa kitiibwa abakola bintu abakola kati famire y'omukyala neekuzimbira neekusibira ekikookolo abamu akasajja muki kaveeko. Kubanga bw'aba tanava usually bwe kiba nti tannakwononayo bamugamba oviirayo ki ojja tuswaza kati alina okumakinga sure nti akwonoona ewaabwe bw'ateekeka decision nti ngenze bwena bebeera sympathetic of her. And that is the challenge we have as men. Ate teri musajja atajja kisanga. Buli omu alina okufeesinga. Oyinza okwesanga nti initially bakuwa ekitiibwa naye ogenda okulaba ate batandise okuyisaamu amaaso ne bw'oba ne ssente ogwo okusajja gwatutama. Sumba, we shall all face the wrath of marriage. It's just a matter of time. Okay. It's just a matter of time. Abalala bagifeesinga kasita abaana bakula. Abazadde abaana bwe bakula bwe baba bato babeera na taata na maama, and many of them babeera pro dad. Bwe bagenda bakula waliwo batuuka ne bamigrating ne babuuka ekikko ne badda eri ewa maama.
nalabye abaana ku social media nga babuli nga bakola ki muganda wange Gabriel Bule nenga yibana just nuza no mwaka tegunnawera last year just nga they have gone to they have had a court marriage and what, but today social media is a wash of their breakup. Era nze kyovola basikyali enthusiastic about going to weddings and contributing. It's because ekifaananyi kyetufuna essanyu libeerawo ku that day ne baziranuza bagamba katusanyukemu olunaku olwo ekiddirira after there kyetuyita jjane ya marriage. Akati mugenda kutandika the real life challenges eza marriage. Sente tewali, mukyala akusinza sente, omwami zimuweddeko, waliwo obulwadde, abaana bayingiddemu, emikwano giyingiddemu, n'emikwano obukwano gitta obufumbo. Oyo akakasajja kakuswaza ku status yo ko kakola ki? Kakola kino ate kakwatira nsawo. Weetaaga naawe omusajja owa status. Sajja oyo takuweesa kitiibwa naye ng'atunanaga nti naye no tampeesa kitiibwa. Abakyala baagala nnyo abaami ababaweesa ekitiibwa. Ebyo ebimu bye nawulira era nti Shamim Malende bwe yatuuka waggulu awo nga bw'obyogere nagayina naawerekesha n'okubeera mukyalo onalebo natubeera onalebo naye katolaba oli status leka naawe gym instructor nwetaaga kiraasi bikonde yagambye akuba ebikonde gym instructor bangolaba bambi ebyakola biri wansi naye abadde agezezaako kwa yagambye oba abadde asoma amateeka abadde asoma amateeka naye alinnye naye nga challenge eri nti omuvubuka alabika muto ku muwala ku honorable mukimu bwongo like Shamim Malende yangabwaki wa 90 whatever ndako simanyi Shamim yangabwa. Shamim is my good friend. Yangamba is it 94 96 96? Yes, that's what she told me. I'm not so sure, but that's what she told me. 94 around there nenga wa 94 kitegeeza abeera 30 wa 90 awo 31 okay oba wa 90 oba waki oyinza okwesanga age bracket teyawukana nnyo naye ate omanyi n'ekirala omukyala bw'aba akusinza emyaka nabo buzibu nnyo. Yes, nabo buzibu obanga mwenkana oba tosobola kufuuka musajja mu maka kizibu mwenna aba alaba mwenna mwenkana. Ate ekirala ti abakyala bonna babeera n'obuloboozi obutono nga tebannafumbirwa naye olumala okufumbirwa kaweta kalumya oba ki eddoboozi girivogejja simanyiiyo. Musumba community is doing enough because marriage institution buli kimu ggwanga Uganda institutions ez'obukulembeze zi breaking it down. The clerics, the religions zonna zi breaking it down. Tuli mu ggwanga eritalina functioning institution. Our community is doing enough to save the marriage institution. Kasita wajja omwenkanonkano it mattered it all. Secondly, kasita values zaakyuka. What values do we have now as a people? Honesty tukyagirina. It is all greed. Tukyalina patience. It is all now. Buli omu abalabo bazi nti mu bbanga lino nteeka okuba nga ntuuse ku kino. Oli alina kino njagala kino. Oni alina kino njagala kino. Our generation tetulina budde. Tewali. Tegalo kiba nti tetukyayagala kugumiikiriza. Tetulina value gye tucherishinga. Marriage is no longer cherished. Omukazi afaayo nnyo. What matters to a woman is money n'ebirala. What matters to a man is njagala sente. Kwa sente zifuga omukazi. Okitegedde? N'abasajja nabo bakimanyi nti abakazi babaagalako sente. So kakati bwe tuba nga tetukyalina values that hold us together as a people, then tosuubira community kubaako nakyekola. Kubanga ate tulina challenge nti eddiini zajja zirina obuvuyo bwe zaaleeta.
omuntu n'agamba nze ndi musiraamu naye ate muganda oba munyankole where it is necessary abeera musiraamu. Bw'omukwatira mu busiraamu nti akoze ensobi nti nze ndi muganda, double standards. Omuntu n'abeera nti is a Christian, bw'omugamba Bible tekkiriza nze ndi muganda. Ssaabasajja Kabaka yatugamba tuzaale twale. So kakati bwe kiba nti omuntu alina buli eddiini ne culture gondi omuntu azikozesa for convenience, ekimuyisaawo kyagenda nakyo. By the way, oyogede ku kintu ekyo Musumba, can we survive as a people ng'ebintu ebyo nze nkiraba emyaka gyonna ndowooza gigenda nga musanvu culture versus religion. Ebintu ebyo mbiraba bikuubagana nnyo actually n'okutuuka olwaleero nina ebintu byenda ne neewuunya ng'oli ajja kujuliza eddiini oluvannyuma n'ajuliza obuwangwa bwe. Nkiraba nga kizibu ky'amaanyi. Kati awo ye escape route. Kati omuntu abeera mu no man's land. Okiraba ali wakati eddiini agikoza for convenience. Then tradition culture n'agikoza for convenience. Wekyetagisiza okwambala gomesi ng'agyambala, bw'aba asobola okwambala empale n'agyambala n'akabiina ne kabeera aga nja kukuba tteke. Gwe bw'olaba ennyambala y'abakyala tudde ye nnyambala y'Abaganda. Culturally no, si bwe guli. Kati ate tulinawo n'ekirala ekyajja ebyo bikadde, tulina modernism. Modernism requires omukyala yambala nga bw'alaba. Ze ngenda nyambala kano ka bikini, si bwa malaaya kati nenze bwe nti bwe njagala. It's my right. Era abo beba ennaku zino bwe tupimira confidence. Wow, omukyala oyo ali confident. Ayambadde empale. Olaba omukyala atandika okukola n'agira nemba n'akola ki agandi ali very articulate, ali very confident. Akati gwe n'osanyuka n'ogamba nti wuuyo kati n'omuwase. The measure of confidence and what boldness kati yadda ku nyambala. So kakati tulina religion, tulina culture, tulina modernism. Modernism oli obufumbo wabutambuliza ku social media ng'abuteekayo. Kali kyekukkiriza. Ebyomuntu tebitotolwa. Egamba ebyomunju bino ebyomunju waddangala ebyomunju tebitotolwa waddangala mu mpaka liba ntotola ebigambo nga ebyomunju biba bya munju, ebyomu kisenge biba bya mu kisenge. Naye n'olaba nti omukazi abeera ku TV tamalaako. Ne Bishop namwewunyera okwogera ne Bishop Katereggeya. Olaba nga byayogera nenga ate waneeno. Tamala kwegala n'olaba nti ebintu ng'ebyo ebitandize mu public. Culturally twali tulina emizi. Olaba let me tell you biblically Joseph yabetrothinga Mary mama wa Yesu, ne bw'amala omufuna n'akitegeera nti ali lubuto, n'anoonya engeri gy'amweggyako mu kyama ng'abantu tebamanyi, nga tamuweebudde nti yabadde n'olubuto, n'asalawo adde ewaabwe oba abeere ewaabwe. Malayika kwe kujja gy'ali Gabriel n'amugamba nti totya kutwala mukyalawo, olubuto lwalina si lwa muntu teyayenze, olubuto lwalina lwa Mwoyo Mutukuvu. Ekika kyekakkanyani kyekyakakkanya Joseph naga nti oluba lwa Mwoyo Mutukuvu kankole ki kamutwale. Naye nga olaba ekyama ekiri awo nti omukyala tomuweebuula, toweebula mukyalawo. Omuntu gw'obadde weegatta naye n'omanya obwereere bwe tewandimuweebudde. Ewaffe wano kizira, mu buwangwa tekikolebwa. Oba oyagala oba toyagala, kola ekintu eki kikume nga kyakyama. Omusajja gw'obadde naye omukunkumuddemu abaana oba akunkumuddemu abaana, ogamba otya nti tamalaako, abaana yabakuzaalamu atya? All those are questions. Ekyokubiri oba ekirala,
talina kampa. Yes. Talina kakola kikampa wajja kusuubula kubanga bwe tubeera mu bufumbo. Let me tell you Wamala. As you wind up oyinza okubanga olina ssente tudde ne ziggwawo. Yeah, true. Omukyala n'alowooza nti buli kiseera zijja kubeerawo. Time etuuka nga teziriiwo. Naggamba laba empale, laba kino. Naye ekyamazima kiri nti bw'ogula kino tosasula fees. Priorities zikyuka. Every time and then. Ate kisinziira ku resources z'olina. Abamu baliweera endod nti balina buli kimu kyonna. Nti basobola okuteeka abaana mu masomero ag'ebbeeyi ne bakola kino ne bakola kiri ng'ate balina bulungi. Naye abasinga obungi bwe tuteeka abaana mu masomero ng'ebyokulya obulungi tubisalako. Ebyokwambala nga tubisalako. N'olaba omukyala enviiri ze yakola mu January omutwe gugola kusiiwuuka. Enviiri ne zikuunyuuka. Kati bw'onoogeraageranya n'oli alina ebimufikkiridde oba omulala akola enviiri n'akyusa sitayiro buli kiseera. Talina mwami naye azikola kusika mwami. Singa tutuuka ku point etegeera nti oyinza okulowooza nti munno ali bulungi naye beneath endabika ye ey'okungulu alina ekimunyiga. Teri atalina kimunyiga. Buli omu alina thorn in the flesh. Yes. Abalala ssente, abalala bulwadde, abalala responsibility, abalala challenges zino naziri. Singa tusobola okukitegeera buli omu n'abeera understanding ne tuba nti omusajja abeera supportive n'omukyala abeera supportive. There are so many men abali ku front abaami bafeesinga challenges, omukyala n'abeera just aloof. Omusajja n'atoba tebinkwatako ebyo bizibu byo eweeza omumba gwe bazikuba. Oli musajja weerwanirira era lwana masajja. Nga ne bw'oba ofunye challenge tasobola kujja mu kooti akuwondere. Ne bw'oba olina ekizibu tasobola kugamba nti akwate ku ssente akuwe. Okanda mugamba munnange mbadde neetaagayo bantwala banjiribya nze nkwate ssente zaye ez'ekikazi nzikuwe. Tekisoboka. They are those. Naye singa tutuuka ku point ebeera nti ebizibu byange by'ebizibu by'omukyala, ebizibu by'omukyala bye byange, awo kyandibadde kitambula. Ate n'ekirala kyenjagala okutegeeza, I think as a wind up, nti many times tuwasa n'okufumbirwa naye nga ekitutwala mu bufumbo is ekintu ekitalina intrinsic value, ekintu ekitali lasting. Wamala over the years nkizudde nakizuula ekintu ekiwangaaza abafumbo si ssente, si beauty, si charm, si status, si family background, si social status, si bino bintu byonna bye tulowoozaako, si buyivu. Ekiwangaaza obufumbo, are you able to share a vision? Oba buli omu alubirira kike niye taking advantage of the other. Ajja kumpisa wano kankikunnyonnyolere practically. Tetuli kawempe wano, tuli ku gate. Si bwe kiri? Kakati tugambye nti tugende tujja kufuna ssente, tujja kufuna kino na kino na kino. Gwe bwe ngamba nti tugende, okay tugenda tujja kufuna ssente, naye tugenda wa specifically? Yes. Bwe tutamala ku defininga tugenda wa ne tugamba tugende, as long as tutambula ka lane kano tugende tutuuke wali tujja kubanga tukkanya tuyite wano, tugende ku poliisi tujja kukkaanya. Bwe tuuka ku poliisi kati wuliriza, gwe ssente ozisuubira tugenda zijjawa, tugenda zijjawa wajoobeera Kabowa. Nze ssente ensuubira tugenda zijja Maganju. Okitegedde? Naye tetwakkaanyizawo bwe tugenda kujja ssente. Yes. Oba si kyo tulina ebifo bibiri, gw'olowooza tugenda zijja ku parliament, nze ndowooza tugenda zijja mu state house. Okitegedde? Kyokka tugenda tuli aba babiri. As long as tulinnya katuge tulinyidde wano tukkaanya, bwe tutuuka wali ku kkubo tukkaanya ne tulinnya boda nti tusinkanewa
boda zitutekewa tikakati boda nti oba wewe tuba tusinkana tuplaningirawo tusinkane ku post office post office oba tusinkane ku Serena tutandikirawo abe tutuka ku Serena 1 tugenda ku parliament tukimayoje sente E1 tugenda mu State House kati olwokuba temwasete temuli clear about where you want to go and what you want to achieve buli omu taking advantage of the other nyinza okusaba sente n'ozireeta nange n'ozinsaba nenzikuwa nitutambula nga twekutte tulowooza tugenda wamu naye bwe tutuuka ku that crucial point n'ozuukuka kanoga bulijjo nga mbagenda mu State House nze ngende wa Museveni tikisoboka ate gwe ontwalawa tugenda wa Anita Amongo eyakola kino na kino nze sigenda wa Anita Amongo akati oba togendayo nze ngenze wa Museveni yanze ngenze wa Anita Amongo awo ye dividing factor when you don't share a vision is a mental picture, it's an idea kyekifaananyi kyosiiga ekya future no okisiigira mu bwongo. Katonda yatuwa nti buli muntu alina brush alina ne paint mu bwongo era asobola okukuba ekifaananyi kati ekifaananyi ekyo kikuba nekibeera kirungi nnyo n'okinyiriza wano n'otekamu ne point wano lujja kuba luzi wano kijja kuba kino wano kijja kuba kino then bw'omala okikuba n'olyoka osettinga goals tugenda kukola tutya okutuukayo. Abakute tujja ssuka wano namba y'essimu gye mulaba nabategeeza ya Musumba Moses Solomon Male yeetaaga enkoko okwaluza enkoko okwaluza amajigo g'enkoko ssekoko mbaata n'ebinyonyi ebirala okujjako ku mbaata kabuzi ojja mutuukirira kwezi namba z'essimu naawe yeetaaga counseling nkimanyi bangi abali eyo yes temufiira mu kasirise obufumbo bubatabuseeko. There are times when you just need knowledge oba n'omuntu okusharinga ekizibu n'omuntu omulala akusingako. It goes beyond okusirika n'okugamba nti kano kaffe kyenaki. So that is his expertise nga Musumba Moses Solomon Male ng'ejim n'ebintu ebirala byonna ebigwa mu kko ebyo tumumanyiddeko. You can really interact with him ate era n'omanya n'ebirala byonna in regards to agriculture ne poultry farming. Atakumira mpeera batukumire Mugamba batukumire naye bw'oba tonnabutandika sooka weetegereze nti you share a vision with someone you want to be with all your life. Mukama bankomire basawo banyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula baleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo ddirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira aba abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula
nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo obuyambi bwo obw'ebyuma eddagala emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda ey'enkya